Mwebali ddala Choir St. Francis wa district eno Mwami Patrick Sekulo Kintu naye atuuse sebutwaniza naye olw'amagezi ge n'okusoma kwe yasobola okulinnya baministers abaliwo n'ab'ebitya mwenna abataka bakuno nti mu baana ndabamu omwana agezaako okuba ensimbi zonna ez'amabugo ayagala okuyamba ne bateekamu Ruhinda ali Kigali Rwanda omugenzi Sembuya Anamusi batuuse ekibuye batuuse okusaasirira abantu bonna n'okufiirwa byonna tulambikibwa wamu n'okukolera nti omaliriza n'obwongofu bw'ekitalo batuyite the Vice President of the Republic of Uganda. Okay. Yo baseo le banyabo. Piero yu naye tulina esewusanyisa okulaba tumwonereza nnyo okugenda kwanza Vice President huyo atuuse ngu oyogereko ssentebe wairasi wano ezana kyokulya lya kubanga oyinza obutaddamu kulya kale atukyagenda tambulira ku budde buno mugambe saawa 8 zenyini magulamuza ekisa tuziise n'olubugo lwakakadde kalamba Rwanda mama naye ali awo Senior Presidential Advisor on Trade Mukyala Amelia Kyambadde naye nja kunoonya omuntu abamanyi tusobola okugendayo naye twali tukyalinda okugendayo ati nsaba kulambika omwami ono ye mwami Mivule twetwe ow'omugenzi Andrew Bazanya Nengo abadde aweereza obubaka okubona abakozi b'entamale myaka kumpi 4 kimanyi kyetamale amawulire agabaddemu emyaka nga 45 kwegamba gwe mulimu gwakoze mu bulamu bwe bwonna nga mwesimbu mwenkanya ate musajja ayagala ensi ye basaba mukubireko mu ngalo nga ye ali mu mulimu gw'amawulire nga nze nakava mu ssomero netegeyagana naye bwe mbanga ngenda okwogera kintu kimu kutamale ye musajja abadde alwanirira abantu abawansi era awo ndowooza kyewafudde Masaka,
kyotera amalera funa ebizibu yomubanwanira ennyo yagaleka muntu we kamale tiyambaako tiyamvaamu ekiranwanira ngaobuzinga manya amazima nnyo kijakwogera wabula muganda wange kubanga ndi wankima kitundu kimu naye nujja nnyo ali spirit nnyo nga ku byange kubanga njira ku saidi yange nafuna tamale yontwayimeerawo bana masaka banakyuta banalaka musajja bano bakino bakirikiri tamalesinamazima atiyegyantama badde mumanyi Tamale mirundi mukwano gwange era nasaaliddwa nnyo okulaba Tamale mirundi avudde mu nsi. Tamale mirundi ye muntu abadde asinga amazima mu Uganda. Tamale mirundi yalwana nnyo okuntaasa abasajja abannumba ne bankuba essasi wano nga abantu nga bo bagamba tebaali babbi abasefuli. Tamale mirundi yasinga obakakasa nti baali baki baali babbi wamu ne Bukedde TV